Kansubire nti no mwasibye bulungi abalungi abagalwa gye musinziira okubeera nga mumpuliriza mujje baleko gyonna gye mutuusako engalo amanya enzo Omumbeja Aisha Nassolo butereevu mba ntuuse n'ebigenda maaso ate mu ggwanga lyattu Uganda kyenkusaba kiri kimu subscribing muganda wange teekako akadde likinga video eno n'oluvannyuma ate tweyongereyo mu maaso yes naye nga mawulire agakyagendera ddala mu maaso n'okubeera nga ate munnange gatambula si malala okuggyako aga Don Asiya saakaate ne Fullfigure bano no munnange twabalengerako emabegakaawo era abasinga obungi kuffe ne tugamba munnaye kyayika oba oli awo batudde wansi ne bateesa kwegamba ne bakwatagana kubanga kinajjukirwa nti Don Asiya yamala ebbanga ddene nnyo eyo gye yali e Saudi Arabia ng'avaayo bw'atyo n'avuma Fullfigure n'amwogerera bino na biri Fullfigure naye ngazza omuliro mpola mu ezo interview ze bamukolako wabula munnange Don Asiya kasita yakomawo ne bamukazaako erinnya omutikke era wayitambale ng'ate munnaye tumulengerako mu kafo akamu ngali ne Fullfigure era nga munnaye bali musanyu oyitagambika ne tulowooza oba oli awo batudde wansi munnange ne basortinga out ensonga zaabwe wabula ate wayise mmeka munnaye ng'ate beerangira lutali luno ekireese ne Fullfigure okubeera ng'ate ajjayo ezimu ku audio Don Asiya munnange ze yamusindikira nga asaba obuyambi Fullfigure takomyawo agenze maaso okubeera ng'ate abulirira Don Asiya alekerawo kwegamba okweteeka mu bulamu bw'ataliimu alekerawo okweyita Don kubanga ekituufu tali okusinziira ye Fullfigure ng'embeera gye yamulabamu era alekerawo okubeera ng'avuma abantu kwegamba alekerawo mu bufunze okubeera ng'ate yeewanika gy'atali ebyo bigambo bya Fullfigure era nga butereevu ngenda kuba nkulekerako obutambi obugende maaso n'okubeera ng'ate munnange obwekkaanya wabula ye Don Asiya tazikizza n'akamu n'akeddagala era avuddeyo bw'atyo n'amulumba era n'amuweerawo level nga naffe bwe tumumanyi obulungi Don Asiya ye munange tazikiza tanyigirwa mu ttooke si ye muntu gw'olumba n'olowooza nti anaakuviirako awo oba nti anaabirekera awo nedda wabula ye w'omuweera level naye munange waagikuweera kugamba atuukiriza ddala oluli olugero lw'abagamba olugamba nti atakulekera naawe tomulekera ennyanja bw'etyekola ki ekuta omira naye nga zimu ku ezo ensonga ezisinza okubeera nga zijjayo abantu ab'enjawulo okubeera nga batabukira Don Asiya kwe okuvaayo ate n'alumba Arthur Kayima okuva Arthur Kayima we yagenda ku Spark TV ne bamukolako interview mu programu eyo mwasuze mutya Don Asiya kyamuluma nnyo nnyera avuddengayo ng'akola obutambi obw'enjawulo nga wogenda okubulaba mu maaso kaawo nga bw'atyo amulangira amuvuma kwegamba amulabira ddala kwegamba Arthur Kayima yagudde yabadde talina mbu kugendako obwo TV nga ye mu njogera ye Don Asiya we yagambye bwe Arthur Kayima yabadde ate talina kubeera nga agenda ku ezo TV okubeera ng'akola interview babadde balina okubeera nga bamusasula ssente embitirivu nnyo olw'ensonga nti ezo TV mbu Arthur Kayima azisinga zonna ng'omuntu ngenda kuba nkulekerako obutambi obusaako ate n'amaloboozi Fullfigure ge yatadde bw'atyo ng'atukakasa nti Don Asiya bw'atyo yamutuukirira ng'amusaba obuyambi era butereevu ogende maaso n'okubeera ng'ate munange okola ki obiwuliriza kikyogerako ku nsonga eno mukwano gwange magezi kigoowa Don Asiya ye abaffe mu nsonga eno ani musobya ddala Arthur Kayima yakola nsobi ki ogenda ku Spark TV yakola nsobi oba kye yakola kyali kituufu ye abaffe Don Asiya gwenga gwosobola mubuulirira otya mu bigambo byo tomanya munnange video eno eyinza omutuukako nagenda maaso n'okubeera ng'ate asoma komenti oba oli awo n'ekyusa obulamu bwe n'akyusa mu mbeera ze magezi ki goowa bano bonna bengenda okubeera ng'ate nkuteera mu katambi kano mukwano gwange kyenkusaba comment yo giteekeko wansi awo mu comment section tugende maaso n'okubeera ng'ate tukubaganya ebirowoozo ku nsonga eno likinga video eno woba ojagadde subscribing ate weerabye okubeera ng'ate oteekako akadde oleme okubeera nga omissinga out updates goodbye for now nkomawo essaawa eno yennyini n'amawulire amalala mangi nnyo nnyini ddala ezisinga okwewuunyisa era nga twetaaga obuyambi mukwano Fullfigure nga ndi ku maviiviigo nkusaba nga nkwegayirira ofune engeri yonna gy'osobola okunyambamu ensonga z'omwami wange ye zezo munnange naye twabadde n'enteekateeka nga twagala bw'anaaba akozeeyo ku kasente n'atuuka ekiseera nga katala gaakudde ewaka nga tusobola okugenda awaali omusango ogwo ntusobola okugwenganga ne tugwoza oba ne tufuna looyo asobola okumuwolereza
ne tusobola okugooza fayiro ne bagiggala. Ekyo nakyo kisoboka, naye nga omanyi ebintu byeyo nti biba bya bbeeyi tebakyetaagayo akadde. Wanje mukwano nambi waliwo omukisa guno maama okutegeeza olaba mukwano ng'oggyeko besides media. We Massa clan, we are rich. Baby girl, to commenting out, but my neighbor, no, Banakuva. Singa mumanyi obunene bwa kirani yange. Mulidde banaku mmwe. Mwandi n'ensonyi ne mundaba bulabi. Nobana ku TikTok naba kino kiwale kyakoma kino namwe no kyabavumye nali afuma faida nakaziba kuchaza ku TV kyangu ali kukayima gwovuma abantu ba streamize nga bala bakayima emiyone skipo gwa ani oyo kinele kyakuvuma kyangamba bakora bwe kisonyiwa nawe ali agala kukisiba kino kye badi potinga munnange ono gwabadde naye juice yes gwo mukazi yani Don Asiya doni wawa ebyo bigamanyi mamugajja wali kimwita baddo kadi yavumye ate gundi mbu faida simanyi TV simanyi TV kyagwa simanyi television paka mbali singa amani simanyi ngomanyi program ya Farida nakazibwe yem ku mostre oba ntinyanya most watched program yes ate sina mu Uganda muka ba John mukwano kandeze bigambo ufaati nensi muwala gwe bawumuloba kwano gwange wenkumiti ngobera mukwano gwange kati monna ate nakula mwami ntigande munyumya sigu musebiri nedda mukwano gwali omulundi gumwatera sigu nyumya ngandaba oli mukaka munyo akunyonyola be mugamba yali kalekera ovuma abantu eno Uganda si Saudi Arabia jabaddemu wale Saudi Arabia amulima nabatika muti kati obuzibu bwayina ne kayima buliki kayima yo wamanya singa TV akole ebibi oli yaba muisa agende naye akole ebibi program enakazive njagala ginyonyola bulungi abantu nagituulako obutuuzo bagigendako waliwo n'abasasi abantu kababeeraawo nga baagala okugenda olinaja ne ssente ne bamwasibya ssente waliwo yampako 500 faida mukyazi n'azigaana yes nga tali supposed kukola ki kati gwe nnyo beyeerenga program efere joyogera kola program enakazive njagala ginyonyola bulungi abantu nagituulako obutuuzo bagigendako waliwo yampako 500 faida mukyazi n'azigaana yes nga tali supposed kukola ki kati gwe nnyo beyeerenga program efere joyogera kola katogimanyi kalina yakola yafuna following nga tamanyiza kulumba muntu oba kumuvumba kola ki yavaayo nafuna following ye yeyogerera simanyi omuwumbo gw'omugambo simanyi kalina ebintu byako bekakola just nga kakuwa kyakujjako stress noseka nekogera ebintu nekakusasaka just for like that naye kati gwokatakinga bweyerusa oli munaku oba munaku muleke kayima simuwogambo munaku tebamudipotinze yazze buzi ali sponsored alina kati yagenze Kenya ku contract gwakasayininga mmeka yongera n'okubategeeza nti mu buwambe Saudi Arabia navaayo ndi mu nsi yange Uganda. I have a right to do whatever that I'm supposed to do. Gwe omukyala Fullfigure togenda kweyagalira mu Uganda weka sigwe weka akirizibwa okusala omugambo wano kubanga wano gwe buli munamawulire akunoonya okusala omugambo lwaki yagala kwefuga Uganda lwaki yagala kwefuga Uganda Fullfigure fata tuli bantu please wetubanga tetukoza ataka ku government etufuga twesonyiwe Fullfigure stay away from me sibumanga ku government sirina muntu gana ali nnumbye nga wabyabufuzi ndi muna Uganda eyagalira mu nsi yange togenda kunzija kwe ddembe lyange Fullfigure mubitibwe ebingi respect your age with due respect jenkuwa nkusabo jewe mukwano Fullfigure ekintu kyogezaako okulwanyisa okumenyawo gwe yakitandikawo n'akabinjako naye yongera okutegeeza nti nze sirina muntu gwe nali mpemudde mu nsi ekyokubiri oli kuneewerera n'abali okupika emabega osobola okulaba ng'otussaako embeera yonna ey'obulabi naye neeyongera okutegeeza nti si gwe Katonda n'ekirala
njagala oleeta obujulizi obumala leetayoko ku bivumo nga 3-4 bye navumye mukyala n'akazibwe ne Spark TV. Mukwano saagala osale kigambo nkimanyi abakupika abakulya emabega bakina Hadija Kigozi bakina Kaluvini Kayanja bali kupika nnyo okulaba nga ontusaako obulabe naye mbadde nkusaba osolonza obujulizi obugenda okumala otherwise simanyi ozi n'akatalekeka siraba lwaki muŋŋaana okwogera nga ndi mu nsi yange tubeere mu Buwarabu tubeere ku bunkenke naye mu nsi yaffe tubeere ku bunkenke mwe abatamanyi nti Uganda ensi ya mirembe mwe abatamanyi nti Uganda it is a free country abayindi bali wano batusesemera ku app eno beefuze Uganda oyinza kulowooza yaabwe wano buli mugwira ali mu Uganda ajayagaliramu lwaki mwagala ffe bannansi tuleme kujayagaliramu banange mutujjeko obunanfusi n'emitima emivundu wano sirina muntu gwe nali nkozeeko ataka nga tannumbye muwulidde biwemmeme ku mmwe kabeere Arthur Kayima gwe mwogerako yali avuddeyo nandiirako amazzi kalina kivumo kyatanvumye oyo Arthur Kayima. So you people, you should stay away from me mu bitiibwa ebingi. If I'm nothing, why do they mention me? Wembanga Arthur Kayima wakabiri lwaki ozi n'ekirala ebirala byonna mugenda bikola nene yongera okubajjukiza nti this is my personality, and if you try to attack my personality, I have my attitude that will defend me. Mananga buli omu abeere kyali pozi n'ekirala abali okunnumirirwa simanyi you should stay away from people. Lwaki temugendako ne mu comment section zaabwe ne mubagamba namwe you people stay away from Don Asiya. But then I am the topic here. Everyone is discussing about me. You people temulaba nze alaba nzeka. Okay, if it is me alaba nzeka so banange mundeke wendibanga nfudde temujjanga kunziika temugenda kummanyira kundirako amazibi wemmeme kummwe that I should keep quiet, I should stay away from people. Lwaki bo tebaneesonyiwa wembanga nze mawulire I'm here to bring the vibe. Fullfigure kikikyo osobola okumpayoko vidiyo ez'abantu abawera 5 ngamba wemula yeko bivumo byogamba ensimbo navumye Fabida nakazibwe nenvuma ne Spark TV mbadde nkusaba obigireyo ensi obibalage mukwano batoyina budde bwa TikTok ova mu ngambo za Hadija Kigozi ne Kaluvini Kayanja nekirala Hadija Kigozi aleme kukozesa ensobi nti kuba gwali n'eddobozi eryagala okutuusa obulabe ku baana b'abantu. Fullfigure oli muzadde ozadde wallahi ogenda kugezaako okuntuusaako obulabe naye njagala ojjukire nti naawe oli muzadde n'abaana wo bakula Fullfigure kubanga oli mukulu wange. Hadija Kigozi aleme kukozesa nsobi wallahi kyoyagaliza mukagitawo kitwalamu nnyoko njagaliza nnyo ebibi ozinga nkimanyi bulungi nti ebizibu byanafuna mulabira ddala nti tebyammala era mukyatemera ddala amakubo okulaba nga wabeerawo embeera endala yonna entuukako esingira ddala okunteeka we mwagala. Naye njagala okubajjukiza nti mu byonna bye mukola waliwo Katonda ate ye Katonda akebera mitima. Mwe abazunze eŋŋambo abakwata content wange ne mumufuula ekintu ekitagasa ne mugenda ne mumutwala mu bantu bemumanyi nti basobola okuntuusaako obulabe obw'amaanyi nga we mwagala mukoze ky'amaanyi. Bamikwano neyongera okubategeeza nti teri ali waggulu w'amateeka ate teri alina buyinza obwenkomeredde ng'oggyeko Allah. Bingi byempiseemu bye mumanyi ne bye mutamanyi naye abadde ng'abimpanguza Allah. Wano e Uganda sikyalinayo kizibu kirala ekigenda okunzija mu mbeera kubanga byonna mbirabe. I have seen it all. Naye njagala kweyongera okubategeeza nti temunsobola. Ntiddamu nawe munampangira enkwe nawe munansindikira abanene be mumanyi nti bo banene newe naagenda ekitalya Allah bw'abanga yanteekerateekera okuvaayo ngenda kuvaayo. Wano eggulo ku nsonga za Arthur Kayima buli omu yayogedde okusinziira ku ntegeera ye.
oba ku ndaba ye gyalabamu ebintu. Banange ffenna tuli ba tikitoka. Wano we bantikka omuntu eyantuma erinnya lya omutikke yali Asakaima. Bingi bye yayogera yankolera ne live bwaguga. Nanya wala jikatono amumalayo mu bukebe naye nga ali ku celebrating kubanga Don Asiya bamutiise. Mwayagadde akomewa Uganda ffe tusirike. Am I not a TikToker? Am I not a TikToker? Kunkuyanja y'abantu abawolomposa omugambo ku TikTok nze gwe mwalabyeyo. Siganye munjagaza ebizibu naye simwe bakatonda. Mwagala nnyo okundaba nga ndi mu masiga naye simwe bakatonda. Mukwano Katonda akebera mitima. Gwolowooza lwaki ampisizza mu bizibu bino byonna naye naasigala nga ndekedde ka smile ku matama. Manyi kye kibaluma. Bakazi mugenda kuloga. Mujja kuloga azini. Muli balogo. Buli kaseera ne mukuba amasimu. Yayogedde kono. You people. Nzeze ke yayogedde ku nsonga z'omukyala Farida Nakazibwe n'omwami Asakaima. Nabadde nzezeka. Lwaki mwemamaza biwemmeme ku mmwe bizezzengere ebinanfusi bya wano ebitagaliza muntu kalungi konna. Neyongera okubategeeza nti siimu abantonda. Ekyokubiri nti temulina control ya bulamu bwange. Ekyokusatu nti ebizibu byenzize empiseemo n'ebyo bye muli okunjagaza simanyi mulope mu banene mulope wano mulope wali Katonda alimala n'abimpisaamu. Ndifunayo abazira kisaaba liyimirirawo wakati wange ne bampolereza. Kino neyongera okubategeeza bannanfuusi mmwe. Bikazi byano nga mulina ettima. Ku nsonga za Asakaima ne project gye yakoze ne Spark TV nzezeka yagikomentinzeeko. Bikazi mmwe okumanya muli birogo muli binanfuusi. Mu bigambo byenayogedde mu mpeeyo okwebigambo bibiri nga nzivoola mukyala Farida Nakazibwe. Lwaki munzungirako? Ono Uganda we banankwata ne bagenda ne bansiba ewammwe ne mugaggawala. Mugenda kusigala nga muli banaku ewammwe. Ebizibu by'olina ne banakwata Don Asiya ne bamusiba. Ogenda kusigala nga obiyina. Kati bakazi mwezuule. Manange buli omu afe ku nnaku ya azini muli bubi. Enkonomi ebali bubi. Manange Uganda ebookya. Munesonyiwe. Sinze yasoma budget y'omwaka guno. Zaali nteekateeka za gavumenti. Oba ebintu byalinnya mukwano manye ennaku yo. Oba economy ekufukidde economy ffe waffe tuli okay. Alhamdulillah. Munzijeko obukyayi. Tuba tukyayogera ku bantu abakwata bubi platform zaabwe. Nezileta CEO omulamba ow'omukutu gw'ogugga. Omusajja alina following ezisinga TV zonna mu Uganda. Bispark, Bibukedde, BNTV zonna TV zomanyi mu Uganda. Kayima olina platform okusinga TV ezo. Because of too much excitement, watunze Bananga munasonyi wakusaka mu bitibwa ebingi. Okay. Fana tukimanyi bulungi tuno. Following it's not money. Viewers it's not money. Naye bannange eno platform gye tuzimba tuteekateeka future z'abaana baffe. Kayima ku platform gy'olina wabadde toli waffe kugenda ku Spark TV. Abantu nga Bad Black okujja ku TV ezo ze mulaba basasulwa. Kubanga TV ziba zigenda kola. Naye wavuddeeyo with too much excitement eyomu bed space gy'obadde obeere Saudi Arabia musula mu butanda bwe muti babapanga bupanzinga migugu. Ovuddeeyo with too much excitement ogikubye ku Spark TV we Kayima nga weeswaziza fe ba big TikTok ebyo tubikola. Oh my God. Kale ate wandisisinkanye ba blogger bogenda okutula nabo ku menza akuweya kakani kubanga Kayima tolina sente. Kayima obadde waita ng'okolera riyali 115 wozisindika Uganda gye 9,000 zobadde okolera Asakaima. Obusente bumu obadde obujjaja mu bano bakaswabule gy'obadde ng'ogenda okubavisitinga ng'abaana Uganda abali wabweru. Kayima tolina sente emyaka 2
ekizigo kyokka kye weesiiga ekizigo kya bbeeyi ku African store wekugula akakebe k'ekizigo bwe kati tukagula emitwalo 2 ku mitwalo 3 kayima obadde okolerera kizigo e Saudi Arabia kyobadde okolerera you get the point toyina sente naye okoze bubi okutunda platform ya abantu wotagenda kusasulwa laba views fadi nakazibweze yafunye I swear omwaka guno kubanga gutandika ku views Farida nakazibweze yafunye ku show ya Asakayima tazifunangako banange twerageko let these people pay us value them industry bachikozemo sente bazifunyemo omuchayina atuyambye atuletedde platform tufuse abakabi from Norway yanga mutunda platform zamwe kulaisi nze Asiya ebyo bisanganga mpiseewo nyabo kanesekereko omwana w'ababyabi Asakayima wagudde azini wagudde ani omulala agenda okwesunga okulabako who azini who who ani omulala agenda okwesunga okulabako Asakayima obadde tosobola kutuuzaako obutuuliro wansi ow'ekitiibwa CEO mulambo wawaguga omuwumbo wandi tudde wansi kubanga Asakayima febankuba kyeyonza nakusooka Saudi emyaka 2 gyomaze Saudi Arabia tobina kyokomyewo nakyo first of all tobinayo wadde kapoloti mu Kampala tobinayo wadde akayumba ke wali ozimbye kosobola okugamba in case of anything ngenda ku stage nga wano Asakayima wavudde noyogera ku nsonga z'omwana wo okakasa amazima agakaabo omwana obadde omulabirira sente zo zonna zibadde zigwera ku walaji na muzigo kozibadde zigwera omwana obadde tomuweerera omukazi abadde nga alajjana nga n'okukwata liyalizi 3 bwezi kyozisindikira omwana we olutalo sente zonna zibadde zigwera ku data omuzigo otadde n'okukola ki kotadde n'okunywa walaji owalayisi okitegeera sente zo wezibadde nga zigwera Asakayima batakumanyi obadde ng'osooka kukubwa n'onywa walaji nezivaako n'olyokotandika okweyambulira essi yonna naye mukwano platform yawandigikumye bulungi n'ofunako k'ogifunyemu kati ani omulala eyegomba okubeera nga ntino sinanyi nkuuma Asakayima kyo kirala kyogenda otunyumiza kubanga byonna wabyetolotodde ku NTV byonna Farida yabikusokoddemu ensi tekyalina kyeyesunga kuwulira from Asakayima ekinkwasa ennaku kwe kubanga byonna wabyogedde naye wabyogeredde ku bwereere wadde kacupa k'amazzi wadde ekikopo kya chai ku NTV lwaki muli so excited ng'osobola okwetunuzaamu kamera yo n'ofuna views bilioni namba mu dakiika ezitali zawala Asakayima obadde ofunye platform naye ogitunze ku laisi ate Uganda